Abasawo mu disitulikiti y'Embarara beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu abamalagamira eddagala nga tebafunye kulambikibwa kw'abasawo ogweyongedde, kye bagamba nti kiteeka obulamu bw'abantu ekika kino mu matigga. People take drugs, but the reaction is always different and they keep quiet and die softly. Whenever I swallow, whether a tablet or I get an injection, my reaction is different. I become so weak. Abasawo bagamba nti bano okusinga baana abato, abakadde, abakyala ab'embuto ssaako abalwadde abalina ebizibu eby'enjawulo ku mibiri gyabwe, ng'oluvannyuma lw'okumalagamira eddagala bafuna ebizibu omuli okulumwa ennyo omutwe, kamunguluze, okusesema wamu n'ebirala. We have young children, we have very old people. Because their systems are now slowing down, they cannot break drugs fast enough. Okay? So we need to be careful with those patients. Then you have pregnant women. And then you have patients with organ problems. Abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority bo obuzibu babutaddeko abo abakukusa eddagala ne baliyingiza mu ggwanga nga bano okwogera bino basinzidde ku mukolo kwe bakwasiriza eddwaliro lya Bwizibwera Health Center Ffengule olw'okunywa mu malala akendo mu kuwaayo alipoota ennyingi ezikwata ku buzibu abantu bwe bafuna nga bamaze gamira ddagala. We have a competition of the black market where for the love of money and disregard of life, there are people who use the shortcut and bring drugs onto the market that we have not looked at their quality, safety and efficacy. Bano basabye abasawo okutondawo obukiiko mu malwaliro obunaavunaanyizibwanga ku kwekenneenya obubaka bwe baba bajje ku balwadde kibasobozesa okuzuula amangu abo ababa bakoseddwa olw'okumira eddagala. Encourage our health workers to monitor these drugs as you give them to the patients. See if they have any adverse drug reactions. Dr. Richard Atuhaire nga yatwala eddwaliro lya gavumenti erya Bwizibwera Health Center 4 agamba nti buli mubiri gwa muntu gulina bwe guyisibwa ng'omuntu amize eddagala nga n'olwekyo kya bulabe okumalagamira eddagala nga tetusoose kulambikibwa basawo. Birikira kino ekizibu omu bivaamu ebizibu ebirala ebyandibadde ebisinga ku kino ky'oba oyina tekyandibadde kirungi okukuleetera obulemu so kyandiba kirungi mu reporting bw'ofuna obuzibu. Ye omwogezi w'ekitongole ekya National Drug Authority Abias Ramiri agamba nti ebizibu ebiva ku kumalagamira eddagala bingi era nga bikyaliwo olw'ensonga nti eddagala lingi erikukusibwa ne liyingizibwa mu ggwanga. Joan Katushabe yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.